kubuuza kuba kizito nnyo. Mukyala wange yakolanga ekintu kyekimu bwe bambuzangawo newankubadde nze tebambuzangawo bbanga ddene. Ne namugamba maama abaana abo babulire ekituufu. Babulire ekituufu ndi baba bambuzizaawo baba bansibye ne bwe bali babanzise abaana abo bagambe nti Museveni yabikola. Era njagala obasaba bamaama abaana temubalimba kuba luno olutalo lwatandika ne bajjajja baffe abo Museveni be yafera n'amaliriza nga balimbye paka ku batata baffe ne bamaama baffe paka kuffe abalina okuba bazzukulu ba Museveni paka ku baana baffe. So abaana nabo mubabuulire nti Museveni yewamba bakitaabwe n'abo be batta mubabuulire nti Museveni yeyatta bakitaabwe. Mubibabuulire babere nga babimanyi kubanga kino twasalawo nti paka oba tugenda kulwana na Museveni nga tumujjako wiiki ejja kale tujja kumaliriza nga tumujjeko. Bw'aba wamwaka gujja kale bw'aba wa paka tugenda kulwana naye paka. So tell them this is real. Twakibagambirawo nti bw'oba olwana ne dictator tegiba misinde gya kafubutuko. No. Bw'oba olwana ne dictator oba olwana kati mu kesi ya Museveni, oba olwana ne Bank of Uganda, oba olwana ne Uganda Police, oba olwana na majege gwango, oba olwana na buli kitongole, oba olwana ne koti zonna kubanga tewali kikola mu Uganda byonna yabiwamba. So tubeere ba mazima eri ffe, tubeere ba mazima eri abaana baffe n'eri eggwanga. Kuba buli muntu alina role ey'okuplayinga n'abaana bato balina role ey'okuplayinga. Oba oli awo abaana bonna obanyonnyola ate bo tebajja kubeera muzinzi gwa nnakuyo. Oba oli awo bonna odde waka bajja kitegeereza abaana bange bato bakimanyi era bwe nzireka tebampa buzibu bwa tebandabyeko mbanyonnyola mumanyi kyembaako. So yerooli yabwe oba oli awo bo omulimu gwabwe butankaluubiriza. N'abakyala baffe ne famire zaffe bonna balina role ne bazadde baffe balina role. Kyobola abazadde mbagamba baba comrades baffe bulijjo nti abaana bammwe mube encouraging kuba ffe ng'omugigi kyekyamanyi kyokka kye tusobola okukola. Kyanaku nnyo nti Museveni atuusiza kweno embeera naye manyi nti tewali kikolobero ky'oyinza kukola n'otokisasulira. Ekyo nkimanyi. For all the people that you are killing, Museveni, for all the pain that you are causing, for all the limbs that you've broken, for all the men that you've castrated, for all the women that have been raped under your charge, you will pay. You can be sure. So, baganda bange, tetuguma kuba tumanyi tetuli bakyamu. Tetuli bakyamu maaso g'amateeka, tetuli bakyamu maaso ga Katonda. Era tumanyi tewali dictator n'omu yali abonyeza abantu myaka gyonna n'amala nga wangudde. No, finally abantu bawangula. Manyi nti bannange era bakyogeddeko baganda baffe bawamba nga babakuba emigo nga bababuuza nti pulezidenti wamazzaako ki. Bakimanyi tetukikweka tubadde nga bamazima. Lwaki mukibuuza nze nzuno wano kigamba point blank titupulaninga kujjako Museveni era tetugenda kulekerawo paka nga tumujjeeko. So musobola okutta abantu, musobola okuwamba abantu naye temugenda kutusitopinga. Manyi nti bebagulirira gye bali era basobola okubagulirira. Naye nga SG waffe bwabagambye tewali ssente, tewali muwendo gwa ssente gwe basobola kuwa abantu bo ne babeera bulungi. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa gwe malwaliro wabeereyo eddagala. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa banaku banno abatembeeyi babeere n'eddembe lyabwe eryekolera. Tewali muwendo gwe bagenda kuwa ababodaboda baweebwe ekitiibwa nga kye basaana mu ggwanga. Kwe bakugula kusirika